Ebitonga ebyokwerinda okubadde ejje erikumu omukulembeze w'eggwanga Uganda erya SFC, military, police n'ebirala bigumbe ku kitebe kya National Unity Platform okutangira olukungaana olubadde luteekeddwa bannakibiina kino okubeerawo. Pulezidenti w'ekibiina kino y'abadde ayise olukungaana luno olunaku olwaleero okusobola okusala entoto ku bukyawe bayinza okusaba gavumenti nabo buyinza bayimbule bannakibiina abakwatibwa olw'ebyobufuzi nga naye akasembayo okukwatibwa Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe nga yakulya abakuuma pulezidenti w'ekibiina kino wabula abakuumaddembe beebulunguludde ekifo kyonna nga tebakkiriza muntu yenna kuyingira nga mu mulyango oguyingira wateereddwawo ebiggwa okutangira emmotoka ezibadde zaagala okuyingira era nga bakira buli wedda munnakibiina atuuka wano bamulagira okudda gye yavudde. Waliwo abakazi abadde bazze nga basaakaanya nga baagala okuyingira ku mpaka wabula nga no poliisi batutte tebalinnya. Tugenda kikola nsayogera namwe ndi kutusonja era ngenda bugenzi maaso teri kudda mabega saba pawa awa pawa. Waliwo n'abavubuka badde bazze okwetaba mu lukungaana luno olubadde luyitiddwa wabula nga nabo balagiddwa okudda gye bava. Bano bakukulumidde abakuumaddembe okulemesa olukiiko lwabwe lwe bagamba nti lubadde terumenya mateeka. Kati nno ffe okuvaayo okujja okukuŋŋaana olwaleero kibadde kulaga solidarity eriye okumugumya kuba kye tumanyi baba bamutulugunya nga bamulaga n'ebiri eno kati aba bano bakoze bino bano bakoze kino eno naye tubadde tujja okulaga ensi yonna mmwe abali eno abantu aba bulijjo gwe omusuubuzi ali mu kikuubo gwe omulimi ali e Kasanda gwe omuyivu oba munnamawulire kabeera omubaka wa paalamenti okubalaga nti ffenna tuli bakandidate oba ffenna tusobera mu mbeera muganda waffe Eddie gy'alimu olunaku olwaleero. That today the security operatives have condoned and sealed off our headquarters. So in our idea, in our minds, we are saying maybe the police is now partisan. In the articles or the laws of the UPDF Act, it's not allowed for any security officer to be partisan. But tugenda kweyongera okwekola ki okwekyawa era tugenda kuteekateeka okulaba nti tetukkiriza mbeera bweti kugenda mu maaso. Mu ngeri y'emu bannakibiina kya National Unity Platform abamaze ebbanga nga beebuuza amayitire ga Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ngono yakulya abakuuma pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bafunye ekyokuddibwamu oluvannyuma lw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba okuyisa obubaka ku mukutu gwe gwa X ng'alaga nti bamulina. Kya buswavu nnyo nti olunaku lw'eggulo twalabye ayandibadde aduumira eggye ly'eggwanga ng'avaayo alega ebifaananyi bya muganda waffe ng'amuyisizza mu kuswala okw'enjawulo omuli omusalako enviiri ze omusalako ebirevu n'okuba nga bamutulugunya naye ate n'ebimu ku ebisinza okumulumira oba omuluma oba ebiruma abantu lwokuba nti bamukaka n'okuyiga olulimi olutali lulwe oba lwatayagalidde nti ayagala kuluyiga. Ekifaananyi kya Eddie Mutwe General Muhoozi Kainerugaba kyafulumizza ku mukutu gwe gwa X mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero kiraga nga yasaliddwako ebirevu bye ng'ayita ku kibanja kye kya X. General Muhoozi Kainerugaba ategeezezza nti yakutte Eddie Mutwe era nga mu kaseera kano ali mu kumuyigiriza olulimi Lunyankole. Eddie Mutwe yabuzibwawo ku wiikendi ya Sabbiiti ewedde bwe yali ebitundu eby'emukono Kiwanga mu kiro ekyakeesa ku lunaku olwa bbalaza Hindu zaawedde yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.